Essuula ey'omukaaga ey'akatabo omunaku kaama, omutwe gwayo gugamba nti Lukoti afuna erinnya eddala. Newankubadde Lukoti yali yakazibwako erinnya erya Lukeera eryali limutuumiddwa bayizi banne, era bwe yawuliranga ng'omusomesa akoowoola banne abaalinanga amannya abiri, yeegombanga nnyo okufuna erinnya eddala ery'eddiini ye. Erya Lukeera lyo lyali teriri mu kitabo, kuba bbo abasomesa baali tebalimanyidde ddala. Bayizi banne baali mutuuma lwakuba nti ye yayanguwanga nnyo okugenda ku ssomero, era awamu n'okugonderanga ennyo amateeka g'essomero, yatuumibwa amannya amalala nkuyanja. Baamuyitanga Kyekkiriranya kuba ye yawuliranga abantu bonna okuva ku muyizi munne okutuukira ddala ku basomesa. Era omusomesa bwe yalaalikanga ekintu, gamba ng'ebyayi, enjeyo, obusa n'ebirala, abayizi abamu baakangisanga bannaabwe nti omuntu yenna anaaleeta ekintu waakukuba, temuleeta. Naye ye musajja wattu Lukoti ebyo byamuyitanga ku nviiri, anti yali akimanyi bulungi nti akusigula takugula. Bw'aneeyimba n'abayizi abalala, ani yali amumanyi? Anti bajja kugoba bugobi. N'ekyavaamu, bali bo bakyewaggula abaatiriboosanga eryenjo baamutuuma nnyo amannya ag'engeri zonna. Si Lukoti yekka ye yali atuumiddwa amannya ag'engeri eyo. Kyaziranga kulaba muntu nti akoze ekintu gundi, ky'oba alina akaze gundi, nga bamupaatiika linnya. Waliwo omulenzi omu eyagwa mu bindaazi by'omusajja, oyo ne bamukazaako lyamumira ppipa. Abaana baalina ng'omuze omubi. Omuntu bwe yaleetanga ebintu bye okubitunda, ng'abaana bonna bamuwemberera. Eyalinanga ensimbi, eyabanga azze okusabiriza, era awamu n'abo abajjanga okukuba embeekuulo, bonna nga badde awo nga lwogooma. Olwali olwo ng'omusajja aleeta kisanduuko kya bindaazi kutunda. Abalenzi olwavaamu nga bajja. Naye waaliwo enkucwa y'omulenzi omu. Ye olwalaba ng'abaana beenyigizza nnyo awali ebindaazi, kyeyava asindika banne ng'abalaza eri omusajja. Munnange ate baalaalira, anti ne beeyiwanga essubi. Wano nno musajja wattu oli mumira ppipa we yagwira mu kisanduuko, ye Ssempale yasindika nga yeesekera. Omulenzi omulala ye yalina nvunza, era erya kibebbere teyalisuka, anti nga bw'omulaba omusaasira. Obugere bwonna nga buvudde mu mbeera zaabwo, bulalambadde bulalambuzi buti. Ebisinziiro nga byaggwaawo dda. Abamu baagamba nti ne ku nkokola zaali zirumyeko. Buli we yatuulanga nga bw'ateeka ebigere, bw'avaawo ng'obugina bw'envunza busigala awo nkumu. Era newankubadde abasomesa baalagiranga abayizi abamu okutundula bannaabwe, naye oli nga toyinza kuwona nvunza mangu. Oyo nno lyamutuuka. Lukoti yafuna omwoyo ogwagala erinnya ery'Ekikristaayo ng'eddiini ye bwe yali, anti nga ge bamuyita gamunyiiza nnyo. Naye ng'omukisa gwa Katonda bwe gutazibirwa kkubo, lumu abayizi bwe baamala okusaba, omukulu w'essomero n'ayimuka n'ebbaluwa mu ngalo n'atandika nti, abo bonna abaalyetaaze okusoma omusomo gw'okubatizibwa, bwe tunaavaamu eggulo mujja kumpa amannya gammwe. Wano nnina ebbaluwa y'omusumba, era amannya yeetaaga gamutuukeko mangu. Ebbaluwa evudde Bukuya ku busumba, era gye mujja okusomera, kuba wano temulinaawo anaabasomesa. Mutegeeze bannammwe abataliiwo abaalyetaaze. Lukoti yasekera mu kikonde, anti ye kye yali asabira embazzi, kibuyaga yali asudde. Mu bigambo by'omukulu w'essomero, buli kye yayogeranga nga ye Lukoti akwata. Olwawandiika amannya g'omukulu w'essomero
ng'agaweereza Bukuya, ng'olwo ekisigalidde be bano okugenda batandike okukwajjisa omusomo. Naye okusooka Lukoti yatenguka kubanga e Bukuya yali talinaayo mumanyi gy'anaasula. Omanyi buli muntu yali yeenoonyezanga ekisulo. Ate kyali kizibu okuvanga e Makonzi n'ogenda osoma e Bukuya n'odda, kuba olugendo luliwo lunene. Naye Lukoti olwaddayo n'abuulira ab'eka. Mukama we yamutegeeza mangu bw'alinayo muganda we awo okumpi n'essomero, nti era ennaku bwe zinaatuuka ye ajja kumuwa ebbaluwa emwanjuleyo. Ennaku bwe zaatuuka ez'okutandika, Lukoti ne banne nga beeteekerateekera lw'e Bukuya. Naye bambi baagenda banyolwa, anti baaleka nga bannaabwe bayiga eby'omu ssomero. Bo era baamalirira okugenda basome, anti gw'omusomo tegwamalanga bbanga ddene. Baasibanga entanda ezaabanga eza muwogo omwokye oba omufumbe, emimmonde emiwotose, ennaanansi, ebikajjo, emicungwa n'ebirala. Ekitundu kino okuva e Makonzi okutuuka e Bukuya kirimu ebisaka bingi, era okuva ku kisaka ekimu okutuuka ku kirala biteete byereere. Mulimu n'ebitiititi ebiwanvu ng'emiwaawa, kibeere n'ebikindukindu ebisibaganye ebbali n'ebbali ew'oluguudo. Era mu nnaku ezo oluguudo terwali lulungi ddala, era nga ku luguudo tekuliiko mayu mangi nga bwe kiri kati. Era ng'okuva ku nju emu okutuuka ku ndala omalira ddala kusaawuula nnyo ggere. Mu nnaku ezo omutambuze eyabanga omu yakaluubirirwanga nnyo, era n'oluusi nga mu kkubo atyamu. Bwe baali batambula bagendanga ne basirikamu emitala ng'ebiri nga tewali anyize munne. Naye omuntu eyabanga ku ggaali bwe kaamutandanga n'amala abasanga, anti nga kanaamujjuutuka. Anti omu yagendanga n'amugamba nti ntwalaako. Ow'eggaali bwe yamugambanga nti ate bano banno, ono ng'addamu nti ssebo nze abo sibamanyi, ndi bw'omu. Oluusi ow'eggaali bwe yabanga omusaasizi ng'amutwala, oluusi ng'amuleka ne banne. Era n'abamu tebaayagalanga kuleka bannaabwe mu kkubo ngeri eyo, anti nga bakimanyi bulungi nti eyawukana ku mugendo. Baalaba obudde bwenyodde nga badda mu kituluze ekirungi nga basowolayo ntanda zaabwe, amatama nga gatandika kufunya bikonde, emimiro nga gitandika kubbinkana. Olwamala ng'ate baluddira. Oluusi baasanganga emicungwa, emiyembe, amapeera oba n'enkomamawanga ebyabanga ku kkubo ate nga bibuulukuse. Naye baali bakyatambula, Lukoti n'abuuza banne nti, bannange, ku ssomero mumanyiiyo? Ndaba twatambudde bwa dda tetutuuka. Awo nga buli omu addamu nti nze simanyiiyo. Era omulenzi gwe baawa ebbaluwa ebatwala nga naye agamba nti nange neerabiddeyo nga gunyuma. Awo nno obudde nga bulinga awo we bakolera ebyeggulo. Nabo tebaalwa nga balaba nju, nga bakyama kubuuza ssomero gye lyali, nga babalagirira. Ye nno endagirira y'ennaku ezo, anti oli ng'akugamba kuyisa enju bbiri ate otambule omutala mulamba. Oli yabalagiriranga okuvuunuka akasozi kamu, naye bagenda okulaba nga bakavuunuka obutunnumba nga 3 tebalaba ku ssomero. Ne bagamba nti tubuuze omulala, oli yatulimbye. Nabo tebassaamu kantu nga balaba nju ndala nga bakyama. Omusajja oli we baakyama yali wa kisa nnyo, yababuulira ddala nga baamanyi. Awo ku kifugi waaliwo empango z'ebikajjo ng'abawa kwasanguza. Bwe baamala ng'abalagirira akakubo akaali awo akatono nga ke bajja okwambukiramu kokka kabatuuse ku ssomero. Wano Lukoti ekirowoozo bwe kyamujjira nti gye ŋŋenda okusula simanyiiyo, lwaki sibuuziza ddala ono muzira kisa? Ng'amubuuza, omusajja oli okwalibadde okuddamu yamulengeza nju,
era ng'amutegeeza n'omwana owaayo gw'anaabuuza n'amukulembera. Lukoti ng'abuuka, banne gye beeraliikiriranga ye ng'ali bulungi. Omusajja olw'abasiibula baayambukako katono nga bali ku ssomero. Baasanga abaana bakyaliko era nga n'abamu bakyali mu bibiina bayiga. Gwe baawa ebbaluwa kyeyava atunda omwoyo n'agenda abuuza abalenzi abaali awo ebweru anti nga bano nabali babatya. Bwe baabalagirira ew'omusumba nga bagenda, nga bawaayo ebbaluwa eyabatwala. Olwayisaamu amaaso nga babagamba nti wano ku bbaluwa ndaba abantu 9 ate kati muli 8, munnammwe aliwa? Bano kyebaava bagamba nti mpozzi teyazze ssebo, anti omwana w'essomero naye wa kitalo. Omusumba ng'agamba nti kale mugende gye munaasula, enkya munajja ne tutandika. Ye mulina ew'okusula? Kobbo nti ye ssebo. Baabukeereza nkokola nga beekuba wa mukulu wa ttwale. Yatandika okubasomesa, okubawa ebikwate, okubayigiriza katikiisimu. Olwo ne munnaabwe oli eyabaleka mu kkubo yajja. Luli yalaba buziba ng'ate ne banne tebajja, ng'abuuza gye yali agenda kusula ng'agenda. Naye luno Ssempala yategeera nti okuleka banne mu kkubo si kintu kirungi n'akatono. Bwe baamalanga okusoma nga babalagirira okugenda okulimako oba okuleeta essubi. Essubi nno baakuulanga kkuule nga tebalina biso, naye Lukoti yalyanguyanga nnyo anti yalina obumanyirivu bungi. Baasomera wiiki nga 4 okugenda okubabuuza ng'ebintu babikuba budinda. Olwo ng'omukulu abagamba nti mugumaze era enkya muddeyo, ndibategeeza olunaku lwe mulibatirizibwako. Essanyu leero kitalo bulala. Bonna bwe baagenda omwenda era bwe baayita, olwo baalagaana bonna bwe banaasisinkana enkeera balyoke banyeegere ng'obudde bukyalikyali. Baatambulanga babuuka bati, ye nno ng'olwo olugendo baluwulira. Baba baakatambulako bati emitala ng'ebiri oba 3 ne basanga akayembe ku mabbali g'oluguudo akaali kabaze ne kagangayira, anti konna olwo kaali kabuulukuse nga bakyamako eggweera. Munnaabwe omu yalinnya waggulu, abalala ne basigala wansi nga basambirira ebisubi bikke balyoke balonde bulungi emiyembe, kubanga omuyembe ogwo gwali tegunnalabwa muntu mulala. Eyalinnya kyeyava anyeenya amatabi anti ne gyeyiwa, wamma ggwe ekisukka. Naye Lukoti bw'aba akutamaate mu bitiititi alonde omuyembe n'awulira ekizungabe zuuzuu, kazze zaali njuki. Kyeyava asembera. Ekinnya ekyalimu enjuki yakiraba naye nga tamanyi kuvuuma gye kuva. Kozza ekinnya kyaliko emituli 2, ye Lukoti omutuli gwe yaliko enjuki tezaalimu, zaali teziyitamu, kuba olwo zaali zifuluma ng'obudde bwe bwali bwenyodde. Lukoti yalaba abuliddwa ekivuuvuuma, kyava abaka ekiti n'asokota mu kinnya. Woo! Anti akasomba ne zifubutukamu. Ne banne abamu abaali basunda embuto bagende balabe ogubadde nabo zaalumamu nga baabo. Emiyembe olwo nga gidiba, nga bakwata byabwe byangu kudduka kibabu. Okuviira ddala awo Lukoti akagugu baamukwatira kakwatire, amaaso gonna gaali kumpi gabuliddemu, amatu nga galengejja ng'agagenda okugwa. Emikono gyonna gyali giwulubadde, leero nga gimutujja nnyo. Awo we yagambira banne nti, bannange, olukya lwagala kunkutuka nze, owwa nze leero nfudde. Basajja battu bali ebigambo ne bibasobera. Lukoti ng'akekejja na bw'atyo okutuusa Mukama lwe yababikkako obusubi ne batuuka. Banne baali batuufu nnyo kuba baateesa ne balondamu 2 bawerekerere ddala Lukoti okumutuusiza ddala eka. Lukoti okutuuka eka nga takyafaananika, anti nga yenna apooca bupooca.
Eky'ekitalo, omukazi mukannyinimu teyeesisiwalamu ng'alaba Lukoti atwalaganya atyo. Omusajja ye yayamba Lukoti n'amubugumiza amazzi n'amunyiga era n'amwamatulayo n'amannyo g'enjuki kubanga olwo gaali gakyalimu. Awo omukazi kyeyava agamba Lukoti nti, "Ha, oludda owone luno, simanya nno bikuluma nnyo. Ye oli musajja wattu yafuba nnyo okugumya Lukoti nti, ojja kuwona, guma, kasita omusomo oguwonye." Yamala kundirya ennaku nga 4 n'awona era n'atandika n'okusoma. Olunaku bwe lwatuuka olw'okubatiza, Lukoti ne banne baali mu keetereekerero. Awo nga mu kalyasamayanzi ne babatizibwa. Okuva olwo Lukoti ne yeefunira erinnya eddala erya Pawulo, era okuva olwo n'amanyira ddala nti okunyiikira kuleeta obuwanguzi, era olugero lwalubaala embeera nga n'embiro kw'otadde, awo Lukoti we yategeerera amakulu gaalwo amatuufu. Bw'atyo Lukoti bwe yafuna erinnya eddala ng'amaze okuyita mu buzibu awamu n'obusandali obungi. Okuva olwo bali balenzi banne abaamutuumanga amannya naye ng'abazzaamu maanyi, so nno mu bali bassempala mwalimu ddala abaalinanga erinnya erimu naye era nga tekibalobera kujooga bannaabwe. N'essuula ey'omukaaga awo w'ekoma.